nga bulijjo nkwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe ogwa Bbeg TV ate nga nansangwa ye Bbeg Media tugamba jangu ku YouTube genda maaso n'okusubscribinga kijja kubanga kituyamba okubanga tufuna obubaka bwe bumu nga tufuna amawulire gegamu nga tutambulira ku page emu ogenda bugenzi ku YouTube no subscribinga n'ogenda ku Twitter no subscribinga nolaba ebikulu ebigenda maaso amawulire agatacyaliko kulinda nti sawa bweziti agafeega akagwirawo olwaleero no tuline Munnamateeka George Musisi Munnamateeka w'abantu bannamateeka bangi ne waliwo abatali b'abantu bonga bakozi ba nsimbi naye ono ye w'abantu walaba obuyambi bwe bwetaagisiza eri omuntu wa bulijjo waddukira wateeka amaanyi olwaleero tuze kutunuulira ebbago ly'etteeka Ppalamenti lyeyayisizza olunaku olwajjo erikwata ku bisiyaga twagala okulaba ebbago lino ligenda tuyamba nnyo nga bannayuganda ebituli byasigaddewa wali obunafu mu bbago lino tuliddeyo nabaga nti bagenda mu kkooti naye ye nga bw'ali munnamateeka atunulira ensonga ezikwata ku bantu tekitegeeza nti awagira abasiyazi oba takola ki naye atunula n'alaba ensonga n'azisengejja kanso omuntu yandyetaaze okumanya y'ebbago kyeki ebbago ly'etteeka eppya kasita libeera nga mu luzungu baliyita bill bwe libeera nga likolebwa liri mu misoso egy'okukolebwa lyanjibwa mu palamenti bwe lireetebwa mu palamenti ne liyita mu mitendera gyonna lisindikiddwa ku kakiiko ebiseera ebisinga gavumenti ereeta amabago kuba yekola amateeka naye omuntu owa bulijjo nga kulindo lyennyini memba omulala atali wa gavumenti asobola okusaba asooka kusaba lukusa sipiika bakiyita leave of parliament asaba sipiika n'amusaba nti nsaba lukusa kuleeta bbago n'agenda n'alibaga nga ayambwako abakugu mu gavumenti ne balireeta ne liyita mitendera ne ligenda mu kakiiko akakwatibwako ne kafuna ebirowoozo okuva mu bantu ne bakola ripooti nedda mu palamenti n'esomebwa ogwokubiri n'ogwokusatu ekyenjawulo kati ne libeera ebbago bwe liyisibwa era lisigala bbago paka nga president ataddeko omukono bwe lifuuka etteeka era mu mazungu bwe liva mu bill ne lifuuka act era bagamba nti kati kyali bbago paka nga president ataddeko omukono bwe lifuna amaanyi g'etteeka ne tuliyita act era kitegeeza nti president bw'anaaba liteekako omukono bw'aba talitaddeeko ne wayitawo ennaku 6 asobola mu nnaku 6 ng'okuva nga bamutegeeza nti wayisiza palamenti esisa etteeka bwe liti asobola oba oliteekako omukono oba okulikomyawo n'abagamba nti mukyuseemu kano ne kano ne kano naye singa aligaana enfunda teziwera 3 palamenti esobola okuliyisa ababaka 2 byakusatu bwe basaba nti baliyise balikubako akalulu ne lifuuka etteeka nga president alitaddeeko omukono nogwo omukisa weeguli lwakuba nti ebiseera ebisinga palamenti tegukozesa kubanga ndoze teyagala kukontana nnyo na president kuba tulina amateeka olw'ebbago lye balita erya market bill palamenti yaliyisa kati n'emyezi giwezenga kumpi gweze mwaka ne palamenti president katena kyakoze naye ne wabeera nga tewali palamenti ena kyekoze kubanga mu nnaku 6 singa president aba talina kyakoze mwe musobola okugenda olikubaka kaloliyisa n'ebiseera ebisingako akawairo ka ssemateeka ku palamenti ekakozesa naye ng'obuyinza obwe bulina kati ng'osimbyewo akati ogambye emirundi gibe 3 singa president aligoba emirundi 3 kyogambye emirundi 2 kati bahati yasooka n'aleeta kakati ne basalirwa aleese singa eryabasaalirwa linaago president talisayininga tuba tusigazaayo omukisa gumu oba emikisa giba giweddeyo erya mwami bahati president yayiteekako omukono abaali wakanya ne bagenda mu kkooti kwaliko honorable Fox Odoi, Professor Olokonyango, Dr. Tamali n'abalala balinga 9 ne bagenda mu kkooti kkooti etapita ssemateeka n'erigoba n'erisazaamu negamba nti baliisa nga tebatuuse muwendo gw'ababaka balina odiisa teguwera naye bano kati lino obudde bukyali kuba president alina ennaku bwe baba nga okuva lwe bamuwandiikidde lwe bamutegeezezza njagala okukoza nti katubale nti olwaleero lwe bamuwandiikidde ntwaliyisiza alina ennaku 6 nnamba okusalawo oba aliteekako omukono oba alibakomezaawo kembadde ngezaako okwagala okutegeeza omuntu waffe owa bulijjo nti bwe libanga erya bahati baalitwala mu kkooti etaputa ssemateeka ne lisazibwamu kakati neryabasaalirwa lizze singa neryabasaalirwa president alisayininga era ne balitwala era mu kkooti ng'abamu era Fox Odoi batandise okutiisatiisa kiba kitegeeza ki ekyo omuntu yenna munnayuganda alowooza nti etteeka lyayisibwa mu bukyamu obanga lyayisibwa nga likontana ne ssemateeka asobola okugenda mu kkooti etaputa ssemateeka n'asaba kkooti erisazeemu
kati kkooti esobola lisazaamu ku ngeri bbiri. Esobola lisazaamu olwa nti lyayisibwa mu bukyamu nga eryo lya bahati nti temwalina omuwendo gw'ababaka gwali balina oliyisa tebugwawera, oba nti likontana ne ssemateeka oba n'amateeka amalala nga bwe tulabye ku public order management, computer misuse badde bagasazaamu lwa nsonga eyo kwakontana na ssemateeka. N'olwekyo omuntu yenna ne lino we libaaba kubanga olina kugenda mu kkooti nga pulezidenti amaze liteekako mukono welikalifose etteeka kuba ebbago tebaliwakanya oba libatya bill kati paka kati likyali bbago wadde lyayisibwa nekyali bbago pulezidenti baliteekako omukono awo osobola okugenda mu kkooti. Bw'ogenda mu kkooti omuntu yenna alowooza nti likontana ne ssemateeka kuba lyayisibwa mu bukyamu alina eddembe okugenda mu kkooti ne lino abaagala basobola okugenda oliwawaabira. Mu bbago lino lirimu ebintu bingi. Waliwo adde balina endowooza nga Musumba Male y'omu ku basajja nno basooka wano okulwanyisa ebisiyaga naye ne bamusingisa omusango nti yawaayiriza musumba munne okuba nti yali avuga empanka. Bagamba nti penal code kyeki mu Luganda etteeka eriteekawo emisango egy'ebibonerezo wadde amateeka mangi agateeka ebisango eby'ebibonerezo naye penal code lyerimu ku tteeka erisingamu emisango emingi era liri ekigendererwa kyalyo kuteekawo misango gya bibonerezo. Ekigambo penal kitegeeza kubonereza. Kakati Male yagamba nti penal code eyo gy'oyogeddeko erimu ebibonerezo ebibadde bimala okuweebwa abantu b'ebisiyaga nti twandibadde tetukola ate etteeka ppya tugende mulirire tuba tuteeka mu nkola. Omuntu oyo olowooza mutuufu mukyamu gwe ku ndaba ye y'amateeka? Nze njagala okulowooza nti ayina obutuufu n'obukyamu. Ekisooka ekipya kyokka nze kyendaba kubanga abantu bangi bagamba olwaleero nti omuze gw'okusomesa abantu oba okuyingiza abaana abato mu buli bw'ebisiyaga ng'obayingiza buyingiza era pulezidenti kyali ayogerako nti nature oba nature kitegeeza omuntu okugunjula mu ngeri nti kola booti ne booti nti omuze ogwo gweyongedde. Nze mu ndaba yange kyekintu kyokka ekitabadde mu mateeka gaawe galiwo. Okulya ebisiyaga olwedde gubadde musango mu mateeka agaliwo. Okukaka omuntu omukwano oba mu ngeri yonna olwedde musango. Obufumbo bw'ekikula eky'abantu abamu tebukkirizibwa musango. N'olwekyo ekintu kyokka ekiriwo kyokka ekyaleeteddwa kyekyokugamba ekyabadde oba oliawo kitali covered kyekintu kye bagamba nti ennaku zino abaana abato babayigiriza ebintu bwe biti waliwo abantu abakikola bwe bati ekyo ekibeerayo of course gubeera musango kati ekitabadde covered. Naye ate so bannayuganda bangi ndooze ekintu ekyokulya ebisiyaga oba oliawo tebakyagala. Nze njagala okulooza nti ababaka ba Ppalamenti basinzidde ku ekyo kya bannayuganda okugamba nti no kubanga bannayuganda basinga emize mingi egikosa bannayuganda ng'okulya enguzi. Okulya enguzi ekimu ku bintu ebisinga okukosa bannayuganda. Poliisi wiiki nga 3 emabega yafulumya gye bayita annual crime report nti engeri emisango gyajjizibwa omwaka oguwedde. Okulya ebisiyaga si gwe gwali omusango ogusinga tegwalinamu. Mu misango egikwatagana ku byekiseegu ogukabasanya abaana ng'abasajja bakabasanya abawala gwe gwasinga. N'olwekyo nze njagala okulowooza nti ba MP bagendeddemu ekyo kyoyinza okuyita nti emotions ekyokugamba nti bannayuganda bakyagala kati naffe katukibuukire. Kyova olanga ku debate eziriko oluusi bannayuganda ezibaliko ezibakwatako ennyo tebaweera na 2 mu Ppalamenti naye kuno babadde kumpi 4 togikwatako. Kaakati njagala okulowooza nti kiri kyenkugambye ekyokugamba nti abantu bagunjula abalala nze kyendabanga ekikyamu ekyekitabadde covered. Kakati mu kukola ekyenkugambye okukozesa emotions oba bampaane ate ne bayita mu ndaba yange bwe badde balina okukoma batya balina ebintu bye bakutteko bye ndowooza nti omuntu bwasenga anaaba agenze mu kkooti ng'awakanya etteeka lino asobola okuwangula mu nsonga ezo. Okugeza bagambye nti senga oli Land Road oba olina wooteri nga mu kifo kyo bakoleramu ebisiyaga oba okoze omusango naawe bakuvunaana. Kakati fundamentals za criminal law b'emisango gye gyebonerezo bagamba omusango guba gwaba ssekinnoomu kibalizi agukola ng'omuntu naye tuba tuvunaana abantu 100 balina kuleeta ku bujulizi nga gwe omuntu so singa group. Kati emisango emirala gyonna ng'okutta omuntu oba okukwata omuwala
ng'omusajja yamukutte lwaki togamba nti nno singa mu hoteri bakwatiramu omuntu naawe ovunaanibwa oba singa mu kifo kyo battiramu omuntu naawe ovunaanibwa lwaki kino kyo okyawula misango emirala ekyokubiri bagambye singa olaba abantu ng'obateebereza okulya ebisiyaga n'otabaloopa naawe obuziza omusango obutaloopa failure to report kakati ebiseera ebisinga abaana ebava mu masomero nga batandika obulamu bagenda bapangisa ennyumba oba bawala babiri oba bawala basatu oba basajja babiri kakati oli bw'anaabalaba landiroodi n'agamba naye bano si basiyazi bano lwaki bapangisa ennyumba abantu babiri nga bakikola kino oba bw'olaba abasajja ovuga owa booda n'olaba n'ovuga abawala babiri oba abasajja babiri n'ogamba bano engeri gye beetunuuliramu nyinza okubaloopa olaba ebizibu ebimu ebyoleeteddwawo mbu obutaloopa musango ku nnyumba zo ate era n'otabaloopa ate era musango. Ekyokusatu baatadde nti bannamateeka singa owuliriza omuntu ali ebisiyaga guba musango. Kakati ekisooka kiri kyenkugambye ekyamayumba waliwo etteeka erifuga Ppalamenti yakaliisa Landlord and Tenants Act lyerifuga kakati ate lino teryamendinze liri lisinzibwa ku contract wakati wa landlord ne tenant era bagamba nti landlord tenant waba akusasula toyina bintu byonna byoyingiramu ekyo kyakusasula nakuwayo ennyumba lyeteeka ly'ennyumba. Kakati etteeka erifuga ba pleader ne ba client ligamba nti information gye eyisibwa wakati wange ne client wange kibalizi eri confidential nayo kiba kiragirwa kya kkooti sobola giwaayo. Kakati teri Munnayuganda n'omu goyinza kugamba nti klasi y'Abannayuganda tesaana kufuna munnamateeka tesaana representation kubanga amateeka gaffe ne bweba kkooti ensingisiza omusango nti ndi ebisiyaga olwaleero nina eddembe okujulira nga nkozesa puliida. Kakati bw'oŋŋamba nti nno bwe mba nsingisiddwa omusango sisaana kubeera na puliida olwo kirekawo eddembe lyange ery'okujulira right of appeal eriweebwa ssemateeka. Ogambye landlord buvunaanyizibwa bwo okumanya abantu b'opangisa mu nnyumba zo bye bakoleramu singa bakolera mu bisiyaga baloope. Kyokka ate etteeka ly'obupangisa landlord limugaana okulingiriza bye nkolera mu nnyumba yange. Kakati kyekimu ne ku bannamateeka bannamateeka bw'owuliriza faamu tujja gifayininga. Kakati eriyo bannayuganda abatasaana kufuna legal representation singa n'omuntu agambibwa okutta abantu 1,000 ayina eddembe okuba ne munnamateeka kubanga singa kizuulwa nti landlord okugeza yampayiriza nti omupangisa wange oyo kibaliza akola bino mu nnyumba zange ate landlord naye tomunenya era bimu ku bizibu ebyokukwasa etteeka ne bijjosanga landlord tomunenya kubanga bagambye obutaloopa musango. Kakati naye ayinza okuba nga embeera akola bekibalizo oyingira ne muganda wo mu nnyumba naga bano kubanga bw'ataloopa naye musango kumutaddeko omusango so tomunenya naye kuloopa kuba asobola okuloopebwa nga landlord naye asobola okuloopebwa ng'omuntu eyagaana okuloopa failure to report. Awo ntegeddewo ndowooza n'omulabi wa Bbeg TV naye ategeddewo. Ensonga endala John kyekyabannamawulire bagambye nti semunnamawulire singa obaako engeri gy'opromotinga oba obunyisa naawe olupapula lwonna lusobola okukola ki okuvunaanibwa oba media house yonna. Kifaananako kali ak'etteeka liri ery'emitimbagano computer misuse nti asindise ekifaananyi akifunye naawe ate n'okisindikira omulala mwenna muba muzizza omusango gwe gumu. Kakati bwe buzibu obwo buli mu tteeka eryo kubanga mu media house ekisooka kigenda kuleeta abantu okubeera nga beekomako kituyita self censorship nti kino kiyinza okutwalibwa nga promotinga. Ekyokubiri media house erimu abantu 10 oba 50 lwaki John kyakoze kitwalibwa ku media house yonna. Ekyokusatu kiki bayita okupromotinga bw'onookyaza omugenyi nganze mu byenjogera ne bagamba abadde nga ono amukyaziza naye ka promotinze olwa opinion eno gyempadde naawe olaba omusango okutuukako. N'olwekyo nze ndowooza nti kisobola okufutiza eddembe lya mawulire so kidde ku kyeŋŋamba nti ekigendererwa kyali kyaki bw'oba ogenda okukola etteeka era kyetwabagamba ne computer misuse osooka kwebuuza buzibu ki obuliwo what remedy do you seek to cure buzibu ki obuliwo obuzibu buliwo olwaleero bagambye olidde etteeka libaddewo kati ekizibu kibaddemu kulikwasisa oba nti abantu basingisibwa emisango n'ebibonerezo binafu kubanga neriri mubadde temubasingisa misango wadde okubavunaana. Kakati okulikwasisa kizibu kibaddemu ki
emisango egiddizibwa nga abantu abakikola bakyekoze mu kyeyagalire ebiseera ebisinga gibanyizibwa okukwasisa. Tulina emusango ku bwamalaaya musango okugula n'okutunda naye ne ku Ppalamenti yennyini oyitawo akawungeezi nga bayimiridde awo olw'okuba kizibu kikwasisa nti ababagula beeyagalidde n'abeetunda beeyagalidde. Kaakati kizibu ojja kufuna complainant kyovala nga kiri ku kyenkugambye nti abo ababikola bino ebisiyaga nga bikola mu kyeyagalire kijja kuba kizibu obbakwata. Naye ate nga denje eriwo nti osobola okukwatiramu bannaalumanya ne saalumanya. Ate nga olw'okuba gavumenti ekitegedde nti bannayuganda omuzoogu tebagwagala kizibu n'okuwaayiriza nga bamanyi nti nno tukuteekeko ekintu ekinaakusiiga enziru kiringa kuyita musezi ku kyalo kibalizi kiswaza. Kaakati kyangu nnyo okuteekako munnange MP bw'anaabanga MP mu Ppalamenti agala okwesimba ku mubaka w'ebugiri mpa kyakulabirako kuba baswadde yalese etteeka nga wabawo contestant kibalizi agala kwesimba kuba ng'onaagamba ono nno omusajja musiyazi omuteekako ki ekinaasiiga enziru kubanga kibi okuvuma. So byebimu ku bizibu ebijja ku luno twalabye ababaka era babadde bangi era nga bwe tugambye koran luli bagamba kulya bahati teyawera. Ku luno tulabye obujjumbize n'obwangu kitegeeza ki kibadde lwaki wabaddewo obwangu bungi nnyo wabaddewo forces oba bagadde kukubagiza bannayuganda kutogikwatako bannayuganda banyiga ku kino bannayuganda bazze Ppalamenti ebanyiiza buli twagala kino nga bakola birala twagala mwebuuziza ku bantu nti twabeebuuzizaako nga bagenda kukola ebya ku luno bagadde kuzza mitima gya bannayuganda. Mu buli mbeera yonna kiraga nti wabaddewo forces ezisindika etteeka lino liyite mu buli ngeri yonna kyekiraga ndowooza eno record netugikwatako teyayanguwa bwate etteeka lino ndowooza mwami Basajja yasaba liivu ya Ppalamenti mu 28 February leero tegunnawera mwezi etteeka liise n'okuyita akakiiko kabadde kasaba ebirowoozo ne computer message gyetolowooza nti teyayanguwa nnyo bweti. Speaker bwe yali awa liivu yagamba tulina okuyisa etteeka lino mu buli ngeri yonna kati kyalinga kiragiro ate kikyamu presiding officer kubanga bw'owa omuntu liivu kitegeeza nti ogenda okisooka aleete ebbago tonnalaba bbago lyagenda kuleeta tonnalaba birowoozo by'abantu byebagenda kuba ne Ppalamenti nali kubaganya ku birowoozo kati presiding officer akulira Ppalamenti bw'agamba tuteeka oliisa mu buli ngeri yonna kibanga ekirami okuduumira era kyova olaba nga bino ebyokugamba nti nno tuli ebirowoozo bya bannayuganda byabadde byakumala budde biseera nze ndowooza nti speaker niwe yandigambye ko olwo olunaku olusooka nti tuliyise olwaleero sinsi kyali ayagala kyandibadde kigenda bugenzi mu maaso. Ku luno tulabye ab'oludda oluvuganya n'oluli mu buyinza olw'NRM olulina babaka abangi ennyo nga bakkaanyiza kimu nga nkuyege tusuubireyo obuwanguzi obulala okwegatta okulala mu mateeka amalala aganyiga bannayuganda. Sigwe mulundi ogusoose ab'oludda oluvuganya n'NRM beegatta buli wabaawo ekibagatta interest zaabwe zibagatta ebiseera ebisinga badde basinga kwegatta nga bagabana nsimbi oluusi mu lujjudde oluusi mu butali bujjudde naye interest zaabwe zeegattira wadde ng'oluusi interest ezo tezikwatagana ordinary ne bannayuganda ng'era bwe nkugambye nti kyekyandibadde okusaba kwaffe okulaba nga baprioritizing oba basoosowaza ebibinga bannayuganda kyekimu kye twabagamba ne computer misuse nti tetulowooza nti nze njagala okulowooza okulaba okwange okusinziira ku ripooti ya poliisi emisango enguzi yesinga okukosa bannayuganda bandibadde bamyumyula bibonerezo mu Anti-Corruption Act naye mu kulowooza kwabwe ate mu maanyi gaabwe ate mu buyinza bwabwe kuba bubaweebwa balowooza nti kyekyo so twagala okulowooza nti oba oliawo n'ebirala binaabagatta nenze sirina kusuubira okwo nti bijja kubagatta. Akakuniza akalala bwe kali beba balowooza nti abaka ba Uganda bagenda kuba mu maviza okugenda e Bulaaya gavumenti ya Uganda tegenda kufuna ssente kuva mu bawi ba buyambi abazungu ababadde nga bazituwa olowooza ekintu ekyo era tekiyinza okugaana etteeka lino president olisaako emikono. Manyi nti president okusalawo okuliteekako omukono era mmanyi ayinza okubeera ne interests ezo eza foreign policy kubanga yakyogerako ye kennyini nti yagendako mu nsi emu abantu abo ababiwagira ne beekalakaasa bangi nnyo
kisobola omugaana ayinza okusinziira ku byobufuzi obutaliteekako tuyinza kuteebereza buteebereza tulabe nga bwe kinaabeera naye nga mmanyi nti okuliisa ku byakukolamu byokka byokka byolredde Ppalamenti yayogedde weyimiridde nti twagala tuliise so Ppalamenti webanga yekiikirira abantu njenga okukoza eddoboozi ly'abantu naye ate President ayinza okuwuliriza constituencies endala ayinza okuwuliriza kubanga ye ali guided ne foreign policy oba oliawo naye nga eryensi mu Africa muno ezagaana nga Nigeria ezagaana ebisiyaga gye ziri lwakuba nti nga bwe tugambye nti oyina ebintu byojja okufiirwa kubanga nga bwe tugambye nti foreign policy y'ensi ezimu kakati bademocrats mu America babikkiririzaamu era be bali mu buyinza kakati bo manyi basobola okuteekako akazito ne basala ne ssente mu buyambi badde bawa ekyo kiyinza okubeerawo. Ababaka ba NRM n'ababaka ab'oludda oluvuganya basalirwa yeyasitudde ekintu kino aba opposition balinayo bafiirirwamu mu kintu kino ekyo etteeka lino nga liteereddwa mu nkola tubadde tugamba nti bannanga Abamerika mujje mutuyambe mutusibyeko Museveni abazungu mutusibyeko Museveni kati ku luno namwe muleeseeyo etteeka eribanyiiza opposition tekigiyise bubi nga bwe tugambye nti ekintu ky'ebisiyaga kati kya affectinga foreign policy mu ngeri nti eryensi ezimu nga position yazo ng'eggwanga zibikkiririzaamu nga bwe ngambye America bali mu buyinza kati babikkiririzaamu mu European Union ebikkiririzaamu nga block n'olwekyo kisobola okwaffectinga oba kisobola okukosa enkolagana ya opposition kubanga kireka ndi yali awagiddwa ng'oggyeko obutaba mubaka wa opposition naye ndowooza ne leader of opposition yabadde mu Parliament era mu kwogera kwe naye yabadde ng'eyabadde akisemba so kisobola okukosaamu kisobola okukosa okusinziira naye ate kati ekiriwo ekikulu kya kubalansinga interests z'abantu bweza bye baagala ne bali boyina okurelatinga nabo mu mbeera yonna. Kale webale nnyo y'ensonga katusooke tugize ku bbali tutunuleko ku nsonga ya Justice Kisaakye mwesi buli munnamateeka abeera kitundu kusiga eddamuzi kubanga mwe mulambulula amateeka mwe mugatusomesa mwe mugakwasisa Kisaakye kulebe yaba mukamaawo gwe nga munnamateeka ensonga ze nga muziyisizza ekitongole ekiramuzi kiziyisizza nnyo oba mu bufunze oba mu bwangu olowooza Kisaakye alamuddwa bulungi? Ekisooka tewaliiwo judiciary tubiwudde mu ŋŋambo nti kubanga nalabako lawyer we mu mawulire mwami Peter Walubiri ng'agamba nti tebagendangako mu kakiiko kawulirwa akabayita Judicial Service Commission akakiiko akabonereza era akalonda abalamuzi kuba kyemmanyiiko nti we baatuukayo omulamuzi Kisaakye ne lawyer we ne bafuluma olwo baali tebakkaanya mu ngeri gye batambuzaamu nsonga ezo so tetufanga na position kituulira kutukyula mu ŋŋambo nti bawandiikira president atekewo akakiiko akanoonyereza ku mulamuzi oyo kuba ssemateeka kyagamba nti woba ojjako omulamuzi nga Judicial Service Commission emaze okiraba nti waliwo emisango embi gye yajja ewandiikira president n'ateekawo akakiiko akeetongodde kamunoonyerezeeko mu byafaayo bya ssemateeka ono wa 95 ekintu ekyo kibeerangawo bwe kyali kisembeddeko okubeerawo omulamuzi baali bamuyita mwerabiddemu erinnya naye yalekulira ng'akakiiko tekanalondebwa kuba baali balekomendinze president atekewo akakiiko kamunoonyerezeeko n'alekulira nga tekanaba kunoonyerezaako nekiyamba kubanga essiga eddamuzi amaanyi gaalyo gava mu kitiibwa abantu kye baliwa kaakati bwe mweyuze ennyo kiba kinafuya era luno olutalo teriyinza lufunamu ne bwaba Kisaakye yawangudde ne bwaba Chief Justice yawangudde. Ekyokubiri gunondoza gwe mulundi ogusooka obutafaananako nga n'oli gwe nkugambye nga omulamuzi anoonyerezebwako ate awakana ne akulira essiga kyekyenjawulo ekiriwo nga bwe kyali mukyannamuganza nti gwe mulundi ogwasooka nga gwe basenshali nga awakana n'apresidinga ne house kati ke katu essiga eddamuzi keririmu nti Chief Justice either gwe bavunaana oba yakomplaininga kyova olaba nga n'omusango guli mu kkooti etapita ssemateeka gutadde kkooti mu kattu kubanga kkooti buli ngeri yonna gye gugendamu omuntu aba ayagala okujulira awaaba mulamuzi wa kkooti enkulu ejulirwamu senga omusango guba gusaliddwa avunaanibwa mu kuvunaanibwa ye
akulira kkooti ejulirwamu abamu ku bavunaanibwa ye ssentebe w'akakiiko akafuga abalamuzi. Kakati senga oli abatamatidde gugenda mu Supreme Court ekulibwa Justice Joe Dolo etuulako Justice Kisaki ate ko babalanga yavunaana nga be bali mu njwe n'olwekyo kiba kiteeka mu kattu n'engeri gye genda okukwatibwamu. So nze njogera okulowooza nti ebintu bino oba ani kubanga tetunnamanya oba bakoze step ewandikira president nti batandike process y'okumugoba kuba kirina okuba mu ssemateeka baba Judicial Service Commission ekoze report netwabulirako mu ŋŋambo nti baawandiika so ne president tannateeka wondoza kakiiko ako naye nze kyemmanyi kyensaba tuleme kutuuka eyo ku lwa image gye twagala ey'ekisiga eddamuzi kubanga nga bwe nkugambye nti abo ababiri we beeyuza teri awangula ku bombi esiga eddamuzi lyerifa. Waliwo efforts ezakulibwa Professor Sempeebwa ne Council James Sebugenyi okulaba nga babatuuza ne zifa ne teri ajja kuwangula buli siga ajja kunafuwa singa bongera okweyuza. Esiga eddamuzi lyeri losing avunaana ne gwe bavunaana bonna balyamuzi ba kkooti ensukkulumu. Kati gwe munnamateeka awo oba onoogwawa kusaba musango guno gumalibwe mu kuteesa. Amateeka we gatusumbiira n'okugategeera oluusi ku muntu owa bulijjo naye nga tugamba nti tweyanziza okubanga otugoberera tugamba genda oyongere ku subscribinga nyiga akadde obeere ng'ofuna ebintu eby'amakulu ekika kino. Weebale nnyo weebalire ddala.